وأما الفاجرة فإلى نار ترضى والسموم لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ثم أصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ونبي الله المرتضى ورسول الله المجتبى صاحب المقام المحمود ولواء الموقود حامل لواء العز في بني لعي صاحب طود المنيل في بني عبد مناف بن قصي المعيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال مصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 2 في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال أيضا في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط. وفي رواية: ستفتحون مصر وهي العرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة أو ذمة وصهرة. وفي رواية: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة وصهرا. أبيبتيبوا أبكرزا نسأل الله جل جلاله وسوق ساسرا نيميرين بكويتي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم نبان تبين يوم بي أمتيكي بركة صلوات الله عليه والسلام نبان تبين يوم بي ngabo yachikola ku Ibrahim alayhi salatu wassalam nkakasa mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti tewaliwo asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa okujjako Allah jalla jalaalu ateeka n'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudduwa Allah ateera mubaka we. abakkiriza Allah jalla jalaalu teri kyengera kisinga kyengera kya Busiraamu ate teri kubonaabona na bizibu kusinga
okubeera ng'omuntu agenda kufa nga talina shahada, yani ng'awakanya Allah jalla jalaalu, kubanga kuno ku duniya si kwaffe, tuli mu transit. Wano we tuli si waffe, tutambula tugenda, tuyina ewaffe, tuyina obulamu obuddako. Kyovola buli kintu kyonna kyonna ekikusembeza eri obukafiiri, eri okuwakanya Allah jalla jalaalu, bakkubiriza okubeera ng'okibeera wala. Ezzambi lino bukafiiri, ekintu nga bw'okikola kiriko laana. Ku duniya ebizibu obifunirawo, Allah jalla jalaaluhu akkwatirawo, mu ntaana kubonaabona, ate ku akhira Allahu akbar. Okubeera nga abasiraamu, okubeera nga abantu wakati waabwe bavumaŋŋana, beejerega wakati w'amawanga gaabwe, omuntu nakkakkanya omuntu olw'eggwanga lye, ekyo kikolwa kya bukafiiri. Kyova olaba kinene okuba ebituli, okuvuma omuntu, okukkakkanya omuntu olw'eggwanga Allah lye yamusiimira. Oba Muganda n'ojerega Abaganda, oba Munyankole n'ojerega Abanyankole, oba Musoga n'ojerega Abasoga, baga ebitiibwa zambi ddene. Kyova olaba ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba mu hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu, yagamba ithnatani fi nnaasi huma bihim kufurun, ebintu bibiri mu bantu, ebikolwa bibiri mu bantu, hadithi eri Muslim, bukafiiri. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama byayogera bubaka okuva eri Allah, ne Allah jalla jalaaluhu agamba Nabbi Muhammad salawatullahi alaihi wassalamu atutegeeze nti nno ebintu bibiri bukafiiri. Ekisooka at-ta'nu fi nasabi, omuntu okujerega abantu, okukkakkanya abantu, okukkakkanya amawanga amalala, nga mmwe Abakyoli, nga mmwe Abalaŋŋo, nga mmwe Abaganda, nga mmwe Abaki, mu mbeera yonna. Kyekisooka. Ekyokubiri okuba ebiwoobe, okulaga nti nno olumiddwa nnyo n'oyogera n'ebigambo ebinene ng'omuntu afudde. Abaddu ba Allah jalla jalaaluhu okumanya bukafiiri, sahabi anyumya radiyallahu anhu, olunaku lumu Aba Aus n'Aba Khazraj byali bika ebyali birwanagana wakati waabyo, ebika ebyali birwanagana wakati waabyo, naye nga bateredde Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abagambye obusiraamu, batidde Allah. Kubanga lwaki bukafiiri? Kubanga baga ebitiibwa obanga anenya Allah. Allah jalla jaga mu Qur'an, ya ayuha nnaas, abange mmwe abantu, inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uba wa qabaila. Ne lwaki yateekamu amawanga n'ebika? Litaarafu. Ekikulu mu bintu byonna, inna akramakum inda Allahi atqaakum. Kyova olaba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum. Allah jalla jalaaluhu tatunulira bifaananyi byammwe, tatunulira ggwanga lyovaamu, ne Allah kyatunulira, walakinna Allaha yanzuru ila qulubikum, eddiini yo. Kyova olaba ebitiibwa Aba Aus n'Aba Khazraj nga bayimaani bwe babivaako, balekerawo okulwanagana olw'amawanga. Omusajja Omuyahudi lumu yajja n'atula wakati waabwe, n'abajjukiza effitina eyaliwo, ajaddadde effitina, n'abagamba, mwe mutandise okukolagana, nayogera ebigambo ebibi, ebigambo ebinene. Bayogera ebigambo ebinene, abantu abali batandise okukwatagana, abatandise okukolagana, ne bagamba tugende mu kisaawe tulwanagane. Era ne bagenda sayidi emu y'Aba Aus n'Aba Khazraj, nga bw'onoogamba nti no sayidi emu y'Abaganda n'Abalaŋŋo, baba batandika okulwana, amawulire ne gagwa mu ekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, ne gagwa mu matuuge, ne bamugamba Aba Aus n'Aba Khazraj bazzeemu olutalo lw'amawanga olw'okuvumaŋŋana.
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yajadduka nga n'enkutu akwata nkwate bwatuuka n'ayimira mu makati gaabwe ng'ebitala bivuddeyo bwayimira mu makati gaabwe Allah nassa aya ng'abantu bamwe abagamba Allah jalla jalla n'agamba ya ayyuhalladhina amanu abange mu abakkiriza in tuti'u fariqan min alladhina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin nayogera ekigambo kyenjagadde Allah n'agamba wa kaifa takfurun wa antum tutira alaykum ayatullah wa fiikum rasuluhu wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim olabi Allah wabisobo kafiri olabi Allah jalla wabisobo kafiri kyovola bageri tibo omuntu yenna avaayo kubeera nga ayagala okwawula abantu mu mawanga ateekewo adawa obulabe ekikolwa ekyo tukivumira ddala kubanga obusiraamu tebukyagala ebintu bibiri tebizanyirwako ekisooka eddiini y'abantu n'amawanga omuntu olowooza nti nategeera profesa n'asinziza gy'asinzidde n'agamba omanyi mu Buganda abantu tebalonze NRM kubanga Abaganda basosola la ilaha illallah bino ebintu kadali ekabusi bino kadali ekabusi 2:16 nga Allah bwe yasandika ti abantu batiikinga ekisumuluzo Allah jalla jiga mu Qur'ani wa kana amrullahi qadaran maqdura Allah jalla jalaluhu wasekiragiro ne bw'obaani toyinza kizaayo kubanga puroguramu zonna eri ekibuli abadde MP abadde Ibrahim Kasozi erinnya ndooza muliwulira naye olw'okuba nti nno kadari yabadde ya minvuuli beekanze bawadde nnyeko sina muganda tulaba nti nno yabayogera ekyo abako ekikyamu ku mutwe tulaba nti nno yabayogera ekyo abako ekikyamu ku mutwe nnyeko ne bajjayo omuganda kubanga bo abantu tebasoma kumanya batiikinga butiikinzi kyova olaba omukyalo omu ne Jesse Muyingo ne Rosemary Seninde yajjanga akalulu tekannatuuka waliwo linakunganya najja ekatooke n'agamba abantu b'omu Wakiso ab'ekatooke mwina kye mukyammanja ne bamugamba maama tewali byonna obikoze ne bamugamba katimba saba omulundi guno mbadde mpanguliranga mu 70 naye omulundi guno mbasaba nkubire mu 95 ne pulezidenti akimanye nti emirimu kyekyo ebintu we bikyuka nga Allah jalla jalaluhu amulangiriddeyo fuluma we yali badda mu bantu ba agents ne bagamba maama mwamukakasa ne mugamba akalulu akamaze abantu babaddamu ne bagamba twamuwadde maama Rosemary bwabanga yajjidde minvuli twamutiikinze kubanga fobedde tusoma manya fobedde wali minvuli we tutiikinga ekyo kiragiro bino tebirimu byamawanga abadan bino tebirimu byamawanga era bagabitibwa baddu ba Allah jalla jalaluhu kyoyina okujja mu kamwako mu lulimi lwo nga gwe omusiraamu kubanga bali eri bamatayo ffe batunulira ffe okubeera nga obuteesosolaŋŋana kubanga ffenna tuli omuntu omu nasabu yaffe ffenna ekona ku Adamu nasabu yaffe ffenna ekona ku Adamu ffenna tuli baaluganda omuntu ogwo tuli omuntu ogwo omuntu omu bino ebyobufuzi tebibaawula tebitwawula omuntu era omuntu bw'avaayo tumugamba nedda ekyo bw'oyogedde bulimba okumanya bagabitibwa tuli baaluganda tuli omuntu omu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate mumanyi nabbi sallallahu okutukubiriza kwe yatukubiriza okuyunga eŋŋanda zaffe nabbi Muhammad yagamba basahaba radiyallahu anhum n'abagamba nti sataftahuna misra yabagamba Allah agenda bawo obufuzi muyingire mu Misiri olabi nabbi ali Madina nabagamba naye akaseera kagenda tuuka mu basahaba wadde nga siriwo kubanga nabbi era yogera bubaka nabagamba sataftahuna misra Allah agenda bawo muyingire Misiri nina abagamba bwe mbanga muyingidde Misiri abantu b'e Misiri liwaya endala egamba fa idha ftatahtumuha alla bwe muyingiranga Misiri fa ahsinu ila ahliha mulongoose eri abantu b'e Misiri nabbi n'ayogera ekigambo kyenjagadde nabbi salama n'ayogera ekigambo n'agamba kubanga abantu b'e Misiri bembagamba mulongoose gye bali munyambeko mubayunge mukolegane nabo bulungi kubanga fa inna lahum dhimmatan wa rahima kubanga abantu abo mbayinako oluganda la ilaha illallah
nabbi agamba naye abamanyi bonna bagamba oluganda nabbi yali ategeeza lwali lwa Hajara mama wa Ismail ne okuva ku nabbi Muhammad okutuuka ku Ismail oluzalo bajjajja bameka kyova olaba obusiraamu abamanyi bonna beegatta ku nasabu ekoma ku Adinani ekitone ennyo oteekeddwa okumanya bajjajja 20 naye waliwo okumu asobola okujja kabe President Museveni ajja atubulire bajjajja abe 10 ayinza okwekanga nga jjajjawo ow'omusanvu yali Muganda kubanga bino ebintu byetoloola bajjajja 2 nabbi agamba bannaye bonna ffe tuli omuntu omu gweoyinza okujja wano nze ŋŋenda ŋŋamba mu muzikiti nga nina emitwalo 10 omuntu ajja n'atubulira bajjajja abe 10 nga muwa mukashi 10 ng'otugamba enzikiriza yaabwe eddiini yaabwe n'ekika mwe baali bajjajja 10 obamanyi gwe weekanga otya avuma abalaŋŋo nga jjajjawo okutaano yali mulaŋŋo nabbi salama kyova olaba nasabu ye ani Muhammad ani Abdillah ani Abdul Muttalib oyo jjajja mubale Abdul Muttalib ani Hashim ani ibn Hashim Abdul Muttalib Abdillah Abdul Muttalib Hashim Abdu Manafi Qusayyi Kilabin Murra bun Ka'bi bun Lu'ayyi bun Ghilabin bun Fihirin bun Malikin bun Nadari bun Kinana bun Mudrika bun Ilyas bun Mudara bun Muaddi bun Adnan bajjajja bameka gomanyi bameka oyinza okuvuma abasoga tebategeera la ilaha illallah yeyeesiimira okubanga ali mu ggwanga lyalimu yeyeesiimira okubanga lwaki Allah yabuyita bukafiiri kubanga oba ovuma Allah oba omanyira Allah bajjajja 10 jangu wano kubanga ekitone nnyo balina kuba era Imaamu Dhahabi yagamba eyo nasabu okutuuka ku Adinani okuva wali eri ku Ilyas bun Mudara bun Nizarin bun Muaddi bun Adnan kubanga bali bajjajja 19 kati okuvaawo ate okutuuka ku Ismail kubanga nabbi yakona ku Ismail ogenda okwogera nga jjajja owokutaano yali mulaŋŋo olaba weweekanga nga ate ovumye oluganda lwo bwe tuddayo eri mu bana abantu beyapanga mu history Abaganda Abanyankole Abasoga Abagisu abantu abo mu East Africa nawali Ethiopia weeva ne Eritrea bonna baava mu group eyitibwa the Bantu migration bonna bali under the Bantu bwe bakugamba the Bantu the origin of the Bantu origin yaabwe yali e Cameroon kubanga mu myaka 10 Uganda teyaliwo ne Buganda myaka 10 emabega walingawo empires kati origin yaffe tuli be Cameroon olabi nze gambye emitwalo 5 Babel Juma weegali ojja otubulire bajjajja 10 sigenda kugamba 2 bajjajja 10 olyoka ovaawo ojerega abantu ate kati abantu bewasizaamu ate Allah yagenda n'akikola bano abeesojjasojja n'otunulira obulyazamaanyi obuli mu bantu wano abantu we balonda nga balina gwe balonze katugambe nga Muganda ate jasinga minvuli ekutte mukwate basosodde mu mawanga naye Mwankole we balonda Abanyankole tebasosodde la ilaha illallah abange tulina okuba n'obwenkanya ffe tuli omuntu omu bano abasajja abakulu bagenda kufa nimmwe bag'ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalla okulaba Omunyankole ng'olaba muganda wo okulaba Omunyarwanda ng'olaba muganda wo okulaba Omukiga ng'olaba muganda wo okulaba Omugisu ng'olaba muganda wo Abanyankole okulaba Abaganda ate Allah n'akikola ne bukeera enkya abakazi Abanyankole n'Abanyarwanda baagala nnyo abavubuka Abaganda olabi Allah wabatadde mu kubanga ate bye ebyalavu tebimanyeeyo mutabani wa Tamere Mululi tewamulabi yagamba obwana obuto tabwagala enkanga zayagala olabye ebyo tebimanyi ebyo Allah n'ateeka mu bakazi Abanyarwanda n'abakazi Abanyankole ng'ate baagala nnyo abavubuka Abaganda era gwe genda obuuze kwabo bahaji abasajja abagagga wano mu kibuga bw'aba n'abakazi 2 abasukka mu omu ateekeddwa okubaamu imma mu Kyotala oba mu Swahili oba Munyankole
kubanga tubuuza abanyankole n'abaswahili lwaki mwagala nnyo abavubuka abaganda anti bagaba nnyo ssente manyi abanyankole tebagaba betwagala ate Allah n'akikola ng'abawala abaganda Allah n'abateeka mu laavu ate bo nga baagala nnyo ab'omwesitani kati okuvuma ngano okwo kyova olaba ebitiibwa ow'ekitiibwa Abu Dharri radiyallahu anhu olunaku lumu bayombagana ne Bilali. Abu Dharri yali musajja mu Quraish mulangira be bamu ku basooka okusiramuka bwe bayombagana banyiigagana anna Abu Dharrin wa Bilalan taghadaba banyiigagana watasaba ne bavumagana banyiigagana ne bavumagana mu kuvumagana nga beevuma bawanyisiganya ebigambo. Bilali yali musajja muddugavu ng'ava mu Ethiopia bonna basiraamu. Abu Dharri yali musajja mulangira mu Quraish be basooka okusiramuka ne wa fi thawrati al-ghadabi ne ku ntikko y'obusungu. Faqala Abu Dharri yayogera ekigambo eri Bilali ayagala omulumya yamugamba yabuna sauda owange gwe mutabani w'omuddugavu. Allah wala ekigambo kyali kinene ekigambo kya bino byonna Abu Dharri byavumanga Bilali nga tawuliramu n'ekyo kye yamulangira eggwanga yamugamba yabuna sauda owange gwe mutabani w'omuddugavu. Era Bilali teyaddamu kintu kyonna fashakahu ila rasulillahi sallallahu n'agenda n'amuloopa eri nabbi. Bilali n'agamba nabbi Abu Dharri annangidde eggwanga lyange annangidde. Nabbi Muhammad sallallahu najja eri Abu Dharri n'amugamba aayyarutahu bi ummi omulangidde nnyina omulangidde eggwanga gy'ava. Nabbi n'ayogera ekigambo eri Abu Dharri ekinene n'amugamba innaka muru'un fiika jahiliyatun. Abu Dharri okyali mu bukafiiri. Ekigambo ekyo kyaluma Abu Dharri. Abu Dharri n'ayogera ekigambo eri nabbi n'amugamba ala hali saati min al-kibari ku myaka gyange gino fa basooka mu busiraamu omubaka wa Allah ogamba nkyali mu bukafiiri. Nabbi n'amugamba qala na'am la ilaha illallah. Nabbi agamba Abu Dharri ekigambo kyayogera okyali mu bukafiiri okyalangira abantu amawanga nabekyo bagenda bitibwa baddu ba Allah jalla jalaalu. Abange bino ebintu bigenda kuggwa maaso gaffe waliyo ekintu kinene ffe eddiini yenkulu bino ebintu biggwawo mugumiikirize ekigambo Musa kye yagamba bino biggwawo abantu bagenda kufa bino abange biggwawo. Olaba Firawuna abamu ku basajja bakiwagi era yasinga okuba kiwagi baminisita be bakabinenti ba Firawuna baminisita aba Firawuna abamagye. Waqala almalau min qawmi Firaun bagamba Farao president ne bamugamba atadhara Musa wa qawmahu liyufsidu fil ard. Owange Firawuna olese Musa n'abavubuka be bonoone mu nsi bikwasaganya olese Kyagulanyi n'abavubuka be. Ndowooza olaba mwe muyinza okulooza nti nno byemukola mivumba byaliwo. Baminisita bagamba Firawuna olese Musa n'abavubuka be bonoone mu nsi. Ne bongerako ekyokulala wayadharak wa alihatak baleme kusinza gwe Firawuna n'okusinza bakatonda bo. Yani obalese abavubuka baleme kulonda baleme kutiikinga basi. Firawuna yawera yayogera ekigambo kyali kinene yagamba sanuqattiru abnaahum ngenda kutta batabani baabwe. Allahu akbar. Okuva edda nedda abo abamalala weebali n'ensi eriko nnyiniyo yagamba ngenda kutta batabani baabwe. Wanastahayi nisaahum nga ndekawo baana baabwe wala bokka. Amawulire ago era n'agamba wa inna fawqahum qahirun. Tulina amagye, tulina SFC, tulina bakomando, tulina byonna, tubali waggulu. Ebigambo ebyo bigwa mu matu ga Musa akuŋŋaanya abavubuka banu Isirairi. Qala Musa liqawmihi, Musa n'abagamba ista'iinu billah, abange mwesigamire Allah, wasbiru, ate mugumiikirize. Abange mwesigamire Allah ate mugumiikirize. Olaba obugumiikiriza bwe mukoze kubanga Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba wa'alam mu hadithi empanvu yagamba wa'alam anna an-nasra okutasa kwa Allah ma'a sabri kubaona bugumiikiriza. Okugumiikiriza buli omuntu wasirika nga bamunyigiriza Allah bagenda kukola.
wallahi Allah ina kyagenda kola buli abantu bagwamu essuubi Allah jalla jalalu nga interveninga ebbanga lyonna yalwanirira abanaku era Musa yabagamba istainu billah wasbiru abange mwesigamire Allah ate wasbiru innal arda lillah enseno ya Allah yabagamba enseno ya Allah yurithuha man yasha min ibadihi Allah jisikiza yenna gwaba yagadde wala aqibatu lilmuttaqin abange maso gaferi ya akhira qiyama si ya lero qiyama tenatuka tuyina akhira buno obulamu butono tuyina jana kabuli gwe bantu bameka bamanyi nti no 220 bagenda tuka 226 bakasiye gwanga besunga akalu 220 ne batuka bashabali bantaliza besunga bijja kugwa Allah agenda kunoga buli kiwaji esawe no kabuli kamuje bwetula kabuli yobo tewali ayinza jigobako kamuje gwe vava oli ku kabuli ya president kende omanche baliko wewunya abantu olw'obumundu bwe balina olw'ebintu bye balina oba tebayiga byafaayo enenseriko Allah waliwo omuyaya abadde yeeyita Katonda tusaba Allah jalla jasasire eggwanga lyaffe kubanga eggwanga Mungu atayinza oditeekako bala kubanga at least omuntu asobola okuba mukafiri nga alina byakola niyo omuntu kubanga okweyita Katonda kinene bishaka nonowulira minisita notulira minisita Allah jalla ng'afukamidde maaso ga bishaka la ilaha illallah ng'afukamiridde omulambo gwa bishaka ne gavumenti nevaayo simanya tugenda kufandinga okuziika gwe omuntu abadde yeyita Katonda banne Allah bwakuma okutegeera bakumye nnyo omusajja nga tannafa Allah yasooka mujja mu mannyo kubanga bishaka mu bulamu bwabadde n'amalibu ne minisita omulamba simanya wa finance kati alina byanakola ebyamagezi watuusa okufukamira alabye tasobodde wadde okwewa obulamu ne Musa yabagamba nabagamba istainu billah wasbiru innal arda lillah wala aqibatu lilmuttaqin ebigambo ebyo Musa yabyogera babani Israili bamuddamu qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana owange Musa otugamba okubeeranga twesigamira Allah tuguminkirize ne Musa batuna kuwazanga tonnatutuma nga Allah tannakutuma ne batuna kuwazanga Allah akusindise ettaka lyaffe balitutte batta abaana baffe babani Israili bagamba Musa ettaka balitutte batta abaana baffe Musa kikyo tugamba oguminkiriza Musa nayogera ekigambo ekinagamba qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum akasera katusi Allah agenda kukwata omulabe wammwe akasera katusi Allah agenda kukwata omulabe wammwe agenda muzikiriza wayastakhlifakum fil ard fayanzura kayfa ta'malun abakwase mu kintu Allah alabe enkola yammwe era Allah jalla jalalu agamba walaqad akhadhna ala fir'auna bisinin nakwata ba minister ba fir'auna nenjala nabakwata ba minister nenkasuka wa naqsim min athamarat nenkendeza mbyenfuna lwaki la'allahum yadhakkarun government yandikitegedde butegezi negamba olaba tweze mu Buganda tudde ku drawing board ni atafujjo terikola Mungu bwakwata baja ababadde abasajja enwanguli eyo kabuli emira enwanguli Allah namukima ng'amagye gakuumye Meja General Kazini bwe yafa nze nali nkyali kwa iyo awe namuwongo Allah bwe yamukima nga bamukuma siba SFC siba agundi basalasini maje gegamukuma ne mala kuli mauti yayingira mu kisenge kine mujjamu omwoyo nga webali oyo omugenyi talaga atugumbula nga webali tebandifunye kyokuyiga ngemundu weziri nagutwala kyaliko esaawa eno wadde wasalasini ayinza okuuma kubanga fena tuli omuntu omu ekitulwanya ki ku drawing board bino ebintu teryagenda bitwala kwaba omuntu n'owulira nti nno omuntu yabbye ettaka ly'abantu asengudde abantu emitwalo bwegiti basulewa tebalina kye balina abantu abo ne balina Allah bw'anaalabanga embeera etabusi Allah bw'akwata yayera Mobutu Seseko Ozabanga yanyeeka Firauna ne fujjo lya Allah ne yeezikira Firauna
teri yamuziika. Allah kennyini yezikira Firawuna alaga abalijja mu maaso. Era Firawuna bw'amala okweyita Katonda ana rabbukum al-a'la, Allah agamba fa akhadhahu Allahu naqala al-akhirati wal-ula. Kyakuyiga Jeno Nyakayirima kasirye eggwanga bantaliza abasajja abadde ab'amaanyi kaba kafo katono w'obulira n'emmundu zo kafo katono nnyo kabuza kamera ebiri eyo bimanyi omanyi ebiri eyo teri ne bw'ona atya okuwulira okufa kujja kutuuka essaawa yonna wallahi ne bw'ona atya muteeketeeke gye mulaga abasajja abakulu abavubuka abakyala muteeketeeke gye mulaga teri kinene kusinga kukola ddiini nakwereza busiraamu muteeketeeke gye mulaga musabire bakadde bammwe bangi muffe tulina bakadde baffe bali mu ttaka omanyi kyaliko essaawa eno omanyi kyaliko kitaawo nyoko omanyi kyaliko tasaala tasiiba talina mulimu gwakola naye ate ibaada Allah azaagala nnyo mu kabbuli wabula gwe omwana we nogamba nguza amabaati empeera zonna zigenda eri maama empeera zonna zigenda eri taata muweereze obusiraamu Allah abaagale muweeyo obulamu bwammwe eri eddiini Allah abaagale bino ebintu byakaseera lwaki abantu Allah yateeka ne bw'oyogerako obwogezi owulira ng'olumwa lwaki abantu Allah yateeka obulumi mitima gy'abantu olw'okufa kwa Seeka Muzaata waliwo ebintu nga Seeka Muzaata yabikola byokka obulumi waliwo we yateekangawo obulamu bwe n'agamba amasiro kangayingire wadde Obuganda tebugambwako neeno ddiini ne bamugamba weetonde n'agamba sijja kwetonda buno busiraamu nayingira Jennifer Musi mwandibadde mukyazina kati mwandibadde mukyazina ng'ataddewo obulamu bwe obulumi obwo abantu bwe baalu lwakuba yateekawo obulamu bw'eddiini n'etambula ne bekitibwa ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaalu abange tetuvumaŋŋana mu mawanga abange tubeere omuntu omu Allah jalla jalaalu akaseera katuuse okugumiikiriza kwe mwakoze era mugende mu maaso n'obugumiikiriza temwekalakaasa Allah jalla jalaalu essaawa yonna saawaga kubanga bage ebitiibwa baddu ba Allah jalla jalaalu emirembe kinene ebimu ku binene abaddu ba Allah era tusaba Allah kyonna kyayinza okuleeta mu maaso awo tumusaba akireete mu mirembe Allahumma akireete mu mbeera ey'emirembe kubanga bage ebitiibwa ate emirembe minene okugisaba kyova olaba Ibrahimu yagikaddama n'agamba rabbi ja'al hadha baladan aminan olabi Ibrahimu yakaddama emirembe ayi Allah fuula ensi eno nga ya mirembe emirembe kinene Nabbi Muhammad yogera ekigambo n'agamba man asbaha minkum mu'afan fi jasadi fi jasadi aminan fi sirbi kyenjagadde olabye emirembe Nabbi n'atugamba omuntu bw'otasaba mirembe mu swala n'ogisabira n'abalala esswala efa olaba bw'omala assalaamu alayka ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alayna olabye ekyo bw'otakyogera okusaba al amun esswala efa wala emirembe kinene buli kaseera edduwa zammwe kubanga Allah jalla jalaaluhu n'asalawo okutempeera n'agamba nkitadde Uganda ebeerenga Libya Allah musobola okutulawo ne musaba nkitadde Uganda ebeerenga South Sudan naye ate Allah yukhriju al-hayya min al-mayt asobola okukola kyonna kye twagala n'akikola nga tewali abaddu ba Allah jalla jalaaluhu emikono gino tugivaayo okusaba Allah jalla jalaaluhu kyonna kyagenda okuleeta akireete naye akireete emirembe aleme kireeta mu mbeera yakuyiwa musaayi kale gwe osobola okudduka nsobola okudduka naye ate abaana myaka 3 myaka 4 abakazi ab'embuto abakyala abakadde ne bekitibwa ebitiibwa buli kaseera mu dduwa zammwe ayi Allah tukusaba kyonna kyoleeta okireete emirembe kyova olaba Allah yagamba falyabudu rabba hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf najjukiza mu aya enda n'abagamba awalamu yarawu anna ja'alna haraman aminan olabye weyabagamba ahli Makka wayutakhattafu nnas fi hawlihim naye nga gye beetoolodde bakaaba
abange fi dhilali al-amn tastaqirru al-hayat wansi w'emirembe obulamu butebenkera wa ya'manu an-nas ala dinihim wa amwalihim wa anfusihim wa a'radihim eddiini etambula wansi w'emirembe kyovola olw'obukulu bwajo emirembe kyovola buli kyonna kyonna ekiyinza okujjawo emirembe abantu okuvumangana mu mawanga batuuka okwagala okuddingana tuziba emibwatwa kubanga bag'ebitiibwa abantu kasita abantu batandika okulwanagana wakati w'amawanga tetusobola kuggwa eringa ddiini Nabi salama yatugamba omwezi bwe gulabika tulaba omwezi tusabe dduwa yatusomesa Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman olabi fadl al amn obukulu bw'emirembe ay Allahumma ahillahu alaina bil amn wal iman was salamatu wal islam saballa jalla jalaluhu atuwe emirembe kyonna kyagenda okuleeta akireete mu mbeera esinga obulungi. Allahumma aqulu qawli hadha an astaghfirullah li wa lakum wa lisaa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrur rahim. الحمد لله الذي خلق كل شيء بإرادته فقدره تقديرا. Sembere ntumalirize abali ebweru muyingire sembere kasito bango ina maski sembere you extend influence so long as you have a mask sembere inshallah. Abali ebweru muyingire nkuba tuleme kugira gula wao abali ebweru inshallah. Saballa jalla jalalu akalwadde akatwalire ddala n'okuwulika tekakyawulikika ab'ebitiibwa nga tumaliriza. Allah jalla jalalu muyingire eggula waawo bayingire. Ab'ebitiibwa temuggwamu maanyi. Ebintu bya dduniya eno si bikulu, omuntu okuba nabyo si binene. Ekinene eri Allah ddiini. Eno edduniya yakaseera naye ab'ebitiibwa eddiini bino si binene. Eddiini byonna byakulekebwa naye abange eddiini abasiraamu eddiini abavubuka eddiini abakyala eddiini abakadde eddiini abange eddiini. Omusajja alidde okumanya edduniya temuli, alidde ku Serena ekyemisana n'aliddemu owino bonna ye bagenda emmanju kye bakola kye kimu. Tebirina njawulo byakaseera naye abange ekinene. Obulamu obwo buzibu, ekifo ekyo kizibu. Eno edduniya kaseera, engoye tuzambala kaseera, ebifo bye tulimu jeno yenna wooli bizinesi z'okola kaseera. Naye ab'ebitiibwa akhira tuteeketeeke gye tulaga. Obulamu buno bumpi, kyovola abakugamba ekyo temukikoowa. Abange buli kaseera mukwate mu nsawo zammwe muweeyo era eddiini etambule. Tokoowa, ekyo kyowaayo ye investment yo. Oyalirira kabbuli, oyalirira obulamu obuzibu, ekifo ewatali bulangiti, kifo kizibu.
kizibu. Mwe banamu abalenzi fitting zisusse, olaba ne baseeka, nula baseeka nga yambadde akanzu kamukute n'akabina baseeka. Mubadde ki baseeka? Obuuza abantu oyo ate seeka ne bagamba nti oyo seeka wa social media, n'ogamba owaaye mbadde manyi seeka wa Allah. Abanga abavubuka effujjo lisusse, abavubuka mwabakadde sina kye mbagamba. Mbagambe ki? Gwe omuzeeyi nkugambe ki ku myaka egyo? Eri waggulu tuveeyo tukke wansi, waggulu tuveeyo tukke wansi. Oyinza sika ekifaananyi nga ekyoto kiri mu lujjalo, ekyoto forms batudde, oli emabega wa kateni. Ekifaananyi okiraba oba tokiraba? Oyinza okusika ekifaananyi ng'oli mabega wa lutimbe. Bakaaba bayise ekitabo, black book, exercise book, bawandiika abagenda okuziika. Ekifaananyi okiraba oba tokiraba? Abange ffa nnyo okunaazibwa konfe kwange, ffa nnyo kuzingibwa konfe kuzingibwa kwange. Seeka Muzaata tagenda kuddamu kuyimirira wano, tagenda. Tagenda. Abadde tasaaza wano ayinza okuddamu okuyimirira wano. Gwe magezi go kyalimu. Olaba okufa we kugwa obugwi, osobola okukikkiriza nti essaawa eno twogera Muzaata tali mu nsi, Allah alina wamutadde, kyalimu. Allah ajja kujja mu nsi muno abantu baleme kumanya. Wekolerere, tebagenda nga bamwerabira. Muzaata, seeka Muzaata, Dr. Nasikaliisa ali wala, bana abasalaamu yatulanga mu ofiisi nga buli wogenda omusangawo ku NBS netunulira mayiro zaalimu eruhama. Oba bali kuki? Oba bali kuki? Allah afuule kabbuli zaabwe nga nnimiro mu nnimiro z'omujjana. Oba bali kuki? Oba seeka Muzaata ali kuki? Allah basaasi nafe atuwe enkomeere ennungi. Obulamu bw'entaana buzibu, buzibu. Sajja yali omunene, yali ow'amaanyi, ne seeka Muzaata avunda, Imaamu Ismail owaana avunda, Dr. Nasikaliisa avunda. Mirimu bavunda, enfunyu zibayitamu bavunda. Mirimu gye gibataasa, gye gigenda okutaasa. Tagenda kumanya kiwaji Allah, tagenda kumanya. Bulamu buzibu, bulamu buzibu. Obulamu temuli S, obulamu bw'entaana teri S. Ogenda kuleka abaana bo buli wetwalinga, buli mukolo wetubanga bagamba abaana baseeka Muzaata muyimuke mwe ku bantu salaamu, muyimuke mwe ku bantu salaamu. Nange abange ngenda baleka, naawe ababo ogenda baleka. Ajja bba kujjamu abaana, wallahi ajja bba kujjamu. Ne mwesulidde ogwa nagamba eri abaana, ajja bba kujjamu abaana. Ekisembayo, ddayo ewaka oyite mukyalawo n'abaana bo, mutuule we munawe mutudde. Ddayo obayite omukyala n'abaana, osiriikirire weebuuze kummwe ani agenda okusooka okubavaamu ate nga waali. Ddayo otule ne mukyalawo n'abaana bo, weebuuze ani agenda okusooka okuva mu nnyumba eyo ate nga waali. Ddayo. Percentage esinga obunene abasajja fa abasooka okugenda. Ddayo
otule n'abaana bo ne mukyalawo weebuuza ani agenda okusooka ogivaamu amakaago. Ekibuuzo ekyokubiri kyogenda okwebuuza, weebuuze Allah bw'anaaba asoose kutwala ggwe, kubanga pasente gy'abasajja ffe abasooka okugenda, abaana banaasigala n'eddiini? Abaana banaasigala n'eddiini? Abaana baffe banaasigala n'eddiini? Z'abaana bannuma omulembe mugutunenga gufaanana. Abaana nga batubonyaabonya ne twerekereza ebintu bingi lwa abaana, naye ate abaana bagenda kukubonyaabonya olubonyaabonya. Bagenda kugamba Allah rabbana atihim dhifaini min al-adhab wa la'anhum la'nan kabira. Ayi Allah tukusaba kitaffe ne nnyaffe obokya emirundi ebiri, kubanga baatubuza. Empewo etufuuwa ne tuyingirira ebintu bingi lwa abaana, naye abaana bagenda kwokyesa. Bono batufuddeeyo. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamid